mawulire malungi kyanaku nnyo nyini ddala abantu bakedde mu miranga nabiwoobe newankubadde mukama asaasidde wakati kati mu muliro ogukutte akatale k'e Nakawa temulimu muntu afiiriddemu ekyo kimaze okuba nga kikakasibwa naye emali y'abantu ey'obukadde n'obukadde efiiridde mu nabambula w'omuliro akutte olunaku olwaleero ngenda kuba nkuwako details na kiki ekirowoozebwa okubanga kivuddeko omuliro guno abatuuze si basanyufu naddala abafiiriddwa emali yaabwe balina ebimu bye boogedde ng'oba oli awo bisoboka okuviirako bulungi akatale kano okubanga bye bikaviiriddeko okukwata omuliro. Nze Viki nsinzira ku Mukutu Viki exclusive yonna mu bitundu eby'eggwanga Uganda n'abali ebweru w'eggwanga gye musinzira okubanga mutulaba n'okutuwuliriza lwaki ngamba okutuwuliriza abamu bateeka butesi earphones oba headsets ku mitwe then ne balekaawo essimu nga bwe bakakalabya emirimu gyabwe naye nga bawuliriza nnyo messages zaffe ze tuba twogera mu videos ze tuba tukola. So video soko giweka like esobola okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi etuuke kwayagala okugiraba n'ogiwuliriza eyakola omudaala n'aguteeka e Nakawa naye ng'abadde tannaba kumanya mawulire gano obanga alowooza ga bulimba omwana gwe yaleka mu mudaala ogwo singa oluusi yamugambye n'alowooza nti asaaga. So bintu bya ddala tatwegattangako mbutongole nawe subscribinga osobola okufuna latest updates, latest information okuva mbuli kanyomero k'eggwanga Uganda. Amawulire tugakuwanga bwe gali, that's why tugamba nti update you in time. Kakati mawulire si malungi omuliro gukedde kukwata akatale k'e Nakawa. Nakawa kiri wano kumpi nnyo mu kibuga Kampala ku Jinja Road yawo nga tonnatuuka oba tonnatuuka Kireka nga wakava Kampala ku Jinja Road wakayisa ku bitala bya Jinja Road then awobera Nakawa. Akatale ako mukamanyi kaluddewo katale kanene nnyo wetwogereranga kakutte omuliro kunywa kyago olunaku olwaleero mu ssaawa awo nga 10 ku 11 nabambula w'omuliro wakwatidde akatale kano era emali y'abasuubuzi nyingi nnyo ekutte omuliro n'esaanyizibwawo era abantu bambi bakeredde maziga bamama Nachi mama Namu bonna bambi bakedde balaba emali yaabwe eweddewo. Kigambibwa nti akatale kano ekitundu ekyo ekiyidde kibadde kikaayanirwa era nga ababadde bakikaayanira babadde baagala kujjawo baliwo babeeko bye bakolerawo era kigambibwa ku muliro guno ogukutte akatale kano nti babatuuze balowooza nti kivudde ku nkaayana eyo ababadde bakaayanira akatale kano era ne chairman w'akatale kano yakwatibwa ali luzira ku misango oba oli awo bano bo gye bataategeera naye nga KCCA ye yakwata chairman w'akatale kano gye buvuddeko okusinziira ku batuuze bwe bategeeza. Era okuva ku olwo chairman yatwalibwa luzira abadde taddanga mu katale kano paka ne leero gy'akyali era nga n'abatuuze ab'akatale k'e Nakawa tebamanyi musango ki mutuufu chairman w'akatale kano gwe yakola ki gwe yazza naye nga aba KCCA be baamukwata bw'atyo n'agenda. Era abatuuze balumiriza nti emabegako waliwo abantu abajja mu katale kano ne bakuba ebifaananyi akatale konna awo ne waayidde bakubawo ebifaananyi teyo kitutte nnaku nnyingi nga bakavaawo okukubawo ebifaananyi abantu abatannategeerekeka kuba abataategeerekeka wa gye baava na mulamu wakyo bakigendererwa ki ekyali kibakubisa ebifaananyi ku katale kano. Akaseera mpaawo kaaga bagenza okutuuka ku mirimo gyabwe oba ku makya nga emali yaabwe ya bukadde na bukadde yonna yasiiridde mu nabambula w'omuliro. So kyanaku nnyo fenga Viki exclusive tusaasira buli musuubuzi yenna yakwata emali ye n'agiteeka mu kitundu ekyo ekiyidde era tusaasira nnyo mwenna abafiiriddwa emali yammwe mu kiseera kino ekizibu nga sente zitwekubye empi akasente kafuusa akasente emisolo gyafuusa emisolo oluusi nga n'emali yabadde ya stockinze kiro because leero lunaku lwa Monday
Nakatale ke Nakawa kakola lwekasuula lwekakola ennyo iziti lwabanga lwakutaano manyi nakolerayo ke Nakawa eyo Mukatale edda nga nange ensi nkyaginoonya nnyo nakolanga wansi eri wansi gye kasembera era yisaidi eyo eyakutta omuliro by the way. So abantu bawo tubasasiddeko nnyo tubasasiridde ddala kati olunaku olw'Emmande babeera bastokings ebintu byabwe bastokinga ku Sunday then ku Monday ne baggulawo ng'emidaala gyabwe giriko ebintu ebiwera. So kati Emali yabwe eyo yonna yatokomokedde mu muliro tubasaasirako nnyo era tusaba Mukama abagumye ate abantu b'omu butale mubamanyi balya nnyo zirooni kati musaasire loans z'abantu bano ze baalya abatayina ssuubi lya kujjayo kasente kagenda kusasula loans ezo ate era nga beetaaga kuweebwa basooke bazzeewo Emali yaabwe baddemu bayimirire ku bigere byabwe financially bastabilizingemu basobole okutwala obulamu mu maaso n'amabanja kubanze kyenneeka kaseera kyemmanyi ku buli muntu w'omukatale 85% ku bantu abakola mu butale batambulira mu looni 85 ekyo tukkirizo batugaane eva babeera bali mu zirooni. So tusaasira abasuubuzi bonna abafiiriddwa Emali yaabwe era ne tusaba ne bitongole ebyo byokwerinda ebyo byo tubisabidde ebbanga ku incidents ezigwawo mu bulamu bw'abantu oluusi ezimu zikolwako endala nezitakolwako ne reports eziva ku muliro ebiseera ebisinga police bwebe announcing obuzibu kwe buvudde bonna bateebereza na buteebereza nti gaba masannyalaze. So abantu b'e Nakawa mukadde kano tubasabire bw'oba olina mukwano gwakolera Nakawa nga Emali ye yemu kweyo eyasiriridde muliro bwakubira kasimu oba bw'oba olina kasimu ke mukubire omubudaabuddeko bw'oba olina mukwano gwo ng'akolera eri tannakubira mukubireko mubuuzo waayo Emali yo ekyayimiridde oba naawe oli wakusaasulwa waba wakusaasulwa musaasire omukubagize n'ekyo ky'onaaba okola ki n'ekyo ky'onaaba osobola naye omuliro baba batuuze bagusinzi boogerako ku nkwata yagwo nga basinzirako eyo bibiri ekisooka kyamaanyi w'akatale bamukwata kyakubiri waliwo abantu abajja juzi gye buvuddeko ne bakuba ebifaananyi awo wennyini ewakoze eki ewakutte omuliro ate akatale ako abadde wakaayanirwa awo ewakutte omuliro. So kibi kya nnaku bwagubanga omuliro gwabadde mugenderere abo bonna abakikoze enensi tekungulwa lwa nsonga omuntu gw'okwatidde Emali ye n'ogisaanyizaawo mu muliro abadde n'obuvunaanyizibwa obumuli emabega abadde n'abantu bangi abamulyako boleetedde okubonaabona mu kaseera k'osaanyirizaawo Emali yaabwe. Abaana ababadde balina emirimu abakola ku midaala egyo obaleetedde okubanga kati bagenda kutandika okuyaggayagga nga banoonya emirimu ewalala nga bakama baabwe bwe banoonya kapito bupya ate baddemu babeezeewo emidaala egyo. Naye abantu abagala ebiseera ebisinga abagala amataka ago lwaki bakozesa nnyo takitiki y'okwokya? Bakozesa takitiki y'okwokya olw'ensonga kyekintu ekisobola okusengula omuntu nga tekimuwadde kadde kakuddamu kulowooza kuzzaawo Mali. So singa ojja n'omugamba bugambi nti vaawo tukusengula weeta baresistinga. Tubadde n'emiriro egy'enjawulo egikwata ebizimbe Kampala n'okwetooloola Uganda bateekawo bizimbe yes. Bwe wamala wayitawo akabanga ne mulabawo ekizimbe nga kyekipya ekimeruseewo nti omuliro gukwata bukwasi. Naye at least bambi singa mwabookya omuliro Emali y'abantu kale mudde mu refundinge mugambe yes nabadde mbasengula Emali yo yabadde ya sente mmeka Emali yo yabadde ya sente mmeka kwata tambula genda. Then aba bakayanirawo ba first suspect ekyo kisuubirwa naye tekiba na evidence. In all cases yes tetulabangako akwatibwa mu nsonga bwezityo anti
tetusobola gamba nti omuliro guva mu bbanga. Badde nyina kye ngenda okwogera ekituufu nga kyo kituufu kibanga kya migo kyo kisa naye tukireke. Badde ngenda kuwa ekizampo y'omuliro gwakwata wano mu Kisenyi. Nze sirina kabina kakubwa. Mbadde kankuwe bwi ekizampo naye sigenda ginnyonnyola. Abalabi bandabako face naye kabina siri. Ekizampo y'omuliro gwakwata wano mu Kisenyi. Emali y'abasuubuzi ebyuma obuwunga mujjuka story yo twagikola. Naye yali omu ku bafiirwa. Awe wajja omuliro gumanye ekiriwo olwaleero. Oba toddangamu kufumiitiriza kumanya ki ekiriwo. Tofangayo. Kati bw'oba onnyuka olwaleero yitirawo. Kati bw'okyonaasangawo enkyoddo kibuulira abantu. Mubeere bulungi nenga Bambi byannaku tubasasiddeko baganda baffe abafiriddwa Emali yammwe mu kaseera kano. Mweraba.